balowooza nnyo kawungezi mayitiyo lwerituusibwawa. Kitalo n'Hajjati Namyala afudde. Hajjati Namyala atuvudde ku maaso. Omulambo weguli wali ku ONC. Abadde yagula aba TikTok abasinzeho okuvuma Kyagulanyi okusinga ku TikTok ne walala abambiye ebibye esibirungi. Kati ono munna NRM naye waliwo olutalo lwa ssente n'ebifo era nga Hajjati Namyala yandibanga bebamu abatagenda kuddizibwa mu kabineti. Ki ekiddako ono nno kayongereyo n'amawulire g'okuziika ye Tyamale n'amawulire g'okuziika Hajjati Namyala bonna ba NRM. Abagala ogenda okukubako eriisa evvannyuma n'okubaako kyolekawo kubanga bannaffe abo baziikirawo ate omulambo twagala gutwala mu bende kubanga gwatandise dda okunyooka enswera. N'olwekyo oba olinawo kyolinawo famire ebambye esigadde maziga terina ssente zitwala mulambo. Hajjati Namyala breaking news atuvudde ku maaso. Hajjati Namyala afudde. Hajjati Namyala Omungu akusonyiwe byonna ebyakusobako. Afudde ki? Mu mwagwe. Eno Kampala gye tulimu omusajja agamba nti Kampala bw'osumagira tebabega. Ne Kyagulanyi Sefulya Kimpugu n'ayimba n'agamba nti Kampala si kibuga ky'abafala, bw'obafala obeera yala. Mu butabeera fala tobeera mugezi kisusse, olina okumanya w'okoma. Pulezidenti Museveni gwe tuweereza akutuma eka mwokya obeeko omulimu gw'okola oba wakafuluma n'atuma omulala eka mwokya wennyini wakutumye. Eyo necha y'abakulembeze bonna kubanga ne Katonda akikola. Yesu yali abuulira enjiri abatume ne bajja babagamba tuve ku Yesu. Musa Joshua ajja n'amugamba nti waliwo abantu abali mu kulagula. Musa n'amugamba nti abujja bukutte oba nabo balagula baleke. Abatume bajja ne bagamba Yesu nti waliwo abali mu kubuulira enjiri mu linnya lyo ne babagamba ate mufaaki babanga tebalwanyisa baffe. Namyala kasita otandise okukozesa obubi omumwagu olwo ofuuse omulambo, ofuuse mayiti ate tagenda kuziikibwa, ogenda kuwunyira ku ngulu. Museveni gwe tuweereza ffenna jjajjaffe eyawangudde obukulembeze ekyamutwala mu nsiko yali entitlement eyali eyonoonye gavumenti ya Amini, eyali eyonoonye gavumenti y'Obote, eyali eyonoonye gavumenti ya Kabaka yekka. Era kyalemesa abaganda okukulembera babanga baagala kukulembera. Samusoni Kasumba mukwano gwange akola ku NBS nabadde njogera naye n'akola statement egamba nti if everyone is in charge then it means no one is in charge. Bw'aba buli omu yakulembera tewali akulembera. Gwe tulaba Nuupu bwesaanyeewo, Samusoni gundi Kisekka ayogera, Lumbu yawa order, Map Media ayogera, Kyagulanyi ayogera, Babi akaaba, Mufumbira ayogera, gundi buli omu byagala tebikwatagana. Kitegeeza Nuupu teri in charge kuba everyone is in charge. Namyala akamwako kagenda kukwasa, kagenda kuteza okubwa ekigwo ogwe wansi. Oyo omuvubuka otululide yanvumye ekyo kye yakoze kigenda mukosa myaka 10 mu maaso, ekyo nkikomezaawo. Gavumenti ya Kabaka yekka we yajjira ng'abagezi bangi n'abafuga bangi, balooya, abalamuzi, ab'ennono, abaliko emmandwa, abakongojja Kabaka, abalina amaliba g'embuzi, abaliko Lubaale, Kiwanuka, Nabingi, bonna nga bawogera. Gavumenti n'egwa n'ebulako akulembera, pulezidenti n'afuuka dwarf. Obote n'akwata obuyinza. Obote bw'akwata obuyinza nga bapulezidenti bakyali bangi mu Uganda, abasajja ab'amaanyi mu magye, abakulu b'amayanja nkanji, simanya gundi, ono mulamuzi, oli gundi, ono mukulu wa kika, ono ayogera. Gavumenti y'Obote wano n'egwa. Gavumenti y'Obote tu y'Amini bwejja n'aleeta Bakyalisa Alube nebaamu abasajja nebaamu obubinja obukundi, State Research, Uganda Police, gundi nga buli omu afuuse president ku mulembe gwa Amini n'Obote n'ogwo gwa Kabaka yekka ng'abantu basalako ebitundu bye babifuga. Ebiseera bya Amini ng'okwambusa ku Naire Masons olwo oli mufu, okutwala ekireka wali ku poliisi ng'oli mufu, okutwala ku Nammanve ku Jinja Road ng'oli mufu, nga president si yabikoze. Beriki Odwa simanya gundi, simanya Tito Okero yabikoze, simanya Charles Alube, simanya Maria Mungu, simanya Juma Butabika, ba president ne bayitirira obungi. Chovola nti okuwamba government kwabeeranga kungi buli lunaku.
ono ayogera oli ateesa oli president gw'osindisa ebweru okufuuka ambassador eyo afuukirayo president akulembera civil aviation afuuka kabaka agaba ebyapa oyo kabaka Obote twajja bawa abaganda abo ekyalemesa abaganda okukulembera buli omu ng'akyali president ono bame ebyo ebiseera ng'entitlement mu gavumenti y'amaanyi nnyo ng'okubeera n'omuntu ng'ali ku level ya meja ng'oyo ayinza okusalako nga Masaka yonna ng'eyo yafugayo ng'abba abantu n'abakola byonna byayagadde nga ne president tamanyi mutabani wa Amini agamba nti lumu Amini yayita abasajja abo bakyalisa alubbe aba bajjuma butabika bamaliya Mungu kuba baali baganda be abamu baali bava mu family emu naye nga sebo bamusekera n'omusekera ne bamuvuma ne batambula ne bagenda mbwalo ne yamusonga mu pisto president omulamba noyita Maria Mungu nagagwe nja kukuba tomumanyira ng'omwana oli muto naye ng'abiraba zeni Obote twakomawo mulimu boyita Ojoko muganda wange oyita Ojoko yayina amaanyi Paulo Muwanga yayina amaanyi Paulo Muwanga ng'alina obuyinza okusiba okuwozesa ne bakuteeka kalabu oba okutta ne bwe bakoze musango ki ng'akuteesa ne bakuta n'ogenda akulira UBC ng'alina amaanyi ofuga wonna kuba yakulira UBC atwala Makindye nga wayitayogerwako waliwo boyita Ojoko waliwo Baziliyo Bolala Okero abo nabo nanga Uganda bagyefuga Museveni n'awamba obuyinza Museveni bw'awamba obuyinza obulwadde bwe bumu obwali bulidde gavumenti ya Museveni good enough twebaza Kyagulanyi Robert Sentamu Sefulia Kimpugugu Kimpana Kimpanze abadde blessing in disguise kubanga atukubidde bannabyabufuzi bonna bamawaggali ne bakirwa wanvu bamukazi bakiriggwa jjo bonna n'abafulumya Kyagulanyi weebale kubanga okubye bakiriggwa jjo bakizito omuto banuwa muzeeyi bamawaggali bonna ne bafuluma Museveni na neutralizing obuyinza kubanga ne Museveni mu gavumenti ye yali amaze okufuuka dwarf omanyika nakalanga bwe kati waliwo ebiseera nga waliwo omusajja bamuyitanga Tinyefunza kati yeetuuma Sejjusa yayina amaanyi mu gavumenti ya Museveni ng'oyinza okulooza Museveni mupakasi wa Sejjusa oyo Kazini nga baba yasazeeko ekitundu Kazini akisazeeko ne wajja Kayihura ayina ebisajja okwali ba Sebina Sekitooleko yayina amaanyi muganda wange ng'ayina ba DPC basimaya bakaleke simanyani nga simaya Baloza nga bwakwata ne bw'abayi oyina kinga akitwala waliwo Nixon agasire ndoza mulaba na mukomera kati Museveni n'abanga akaana akato mu ggwanga lye sebo wanunga goyo gundi ali waliwo gundi onayogera oli jeno w'amagye waliwo Kakoza Mutala abantu bakubye emiggo abaseseno okusimaya meja gundi simaya jeno gundi kati nga ku opposition era kulika abantu abatoogerwako Salamu Musumba Banamboze abo nabana Beatrice Anywa Akena Okanya simanye Ekanya Odongo Oto Wafula Ogutu Ogengala Tigo Arisalaso Besije Amanya Mushega Niringiye Bangabo Pastanga muganda wange nga Museveni alinga akaana akato mu gavumenti ye CBS ngefuusa CBS nga bavuma Museveni nga akaana Buganda ngefuuse Buganda Katikkiro Mayege ebiseera ebyo nga bali ne bannambooza abo ne baseggona abo ne bambidde nga teboogerwako eyo gavumenti tefugikanga buli omu ayogera jukira the law states that if everyone is in charge no one is in charge abantu bali mu NRM yali eyina liigi y'abakazi nga 10 nga tebanyigirwa mu ttooke kwaliko maama Nankabirwa kwaliko maama Kadaaga kwaliko maama Namayanja kwaliko maama Lumumba abo nga beekuba ne balwana Meri yakyambadde Museveni n'abalabuukirira waliwo tumukunde ebyo ebiseera tumukunde ng'alina ekibinja ekimukkiririzaamu ebyo ebiseera nga waliwo abasajja batabadde Shikananulwa simabaani nga kyebagadde kyebakola Shikananulwa ng'ayinza osalakaawo n'avuga emmotoka n'agyetoloza n'akola byayagadde naye kati leero bafuuka ba good people olaba tumukunde yawangudde okudda mu naye yafagolinze kati Namyalo amaanyi g'otandise okuleeta President Museveni yawangudde oba abageto tebamuwadde kalubireke
kubanga kasita omwana amala okuzaalibwa, we don't ask for sexual positions there his or her parents used. Fe kasita omwana azaalibwa oba beegattira mu ddiiro oba baali mu kisenge kyabwe bali mu nsiko tufa mwana. Muzeeyi Museveni yawangula abaana ba ghetto ne bateekalakaasa oba baamulonda oba tebaamulonda, kubanga bulijjo abaana ba ghetto baweebwa omutwalo ne badda ku nguudo ne boonoona ebintu by'abantu. Mu Kampala akalulu kaggwa. Olwaleero omulundi ogusooka nga Major Emma Kuteesa n'Afande Ddamula ne Jane Baleke bakutte mu ghetto, lwe tulabe nga tewali kwekalakaasa na kubba abantu na kubasikako busawo. Ekibuga kyali kikalu, ennaku ezaddako nga ziri poole paka leero ffe kye twali tufa. Oba baawa Kyagulanyi Ssefulya Kimpugugu, tewali yalina kubawerekera mu kabokisi kulonda gwe bataagala. Nedda, bireke. Omanye kubanga mu bwamaafiya bakifeesi nga bajja nabo bakasolo group bakuteganga akaana ka myaka egi n'okakuba olwi kakusabye essimu n'okagenda eri ggwe ssebo ne bafuutuka abasajja bana ne bakuwangulamu amannyo ne bakuba n'eriiso ne livaamu oba ne bakuba akatayimbwa n'ofa. Major Emma Kuteesa ayinza okubeera omutono mu maaso go naye nga tomanyi bamuli mabega. Ekyo kikulu mu bwamaafiya. Omusajja oli Kasirye Gwanga yaŋŋamba emundu omuntu bw'akuba emundu toyanguwa kumwanukula kubanga ayinza okuba ali mu kupima ekika ky'emmundu ky'olina nga ye ali mu kuba bukubi mu bbanga omwanukula amanye emmundu gy'olina. Kati namyalo akamwako katandise okukulaga empisa zo n'embeera zo. Owemula, ovuma, olina abaana si bonna, olina abaana bakola obulungi, olina abaana onaawemula oyogerako ebigambo simanya nze simanyi n'empanvu ebintu byoyogera ebyo ate bw'olumba banno tomanyi yabatuma bajja kukkuba ofaanane nga Kayihura osigale kukola yogati ku faamu osigale nga Sejjusa ogende eri egundi ekyabi obeere ku gundi yo ng'oli bwolo omusajja yali jeno fulu jeno kati ng'ali mu kyalo eyo naye ng'ate bakatumba amala weebali. Gavumenti ya Museveni okuba yakowa ekigambo kye bayita entitlement. Edda gavumenti yalimu ba kintu musoke. Kati olwayo gavumenti erimu bannabbanja. Edda prime minister ng'etteeka ng'abambabazi abalwakana Lugunda abeera Ezira Suluma abeera gundi Olinsi Bambi. Leero prime minister ye maama Nabbanja. Lwaki tebaagala entitlement ne Muhoozi ali wansi wa Museveni. Ne president Museveni okuva le yawamba ndooza nga paka nga 2017 gavumenti temuli mu ngalo. Ng'aboogera bangi. Kati Museveni bw'aba ataddemu amaanyi mangi okuneutralizinga obuyinza. Ameri yakyambadde n'amuteeka waaja, n'ateeka Nankabira waaja, n'ateeka Kadaga waaja, ab'opposition n'abasawe bajja, bampuuga ne bafuluma Nammeere ojjawo amaanyi ageereegaleega. Kyovola bakkubya akalulu. Ekyokubiri, nabba ogundi gwe Namyalo n'ebyo ebiyisa by'ebibi. Omanyi lwaki? N'ebyo ebiyisa by'ebibi ebikujjudde eby'okuwemula abantu n'okuvuma abantu osobola okulambika ensonga nga towemudde bantu. Nze ensonga yange erimu b'olumba obamanyi omanyi yatuma Major Emma Kuteesa mu ghetto oba olw'okuba gw'olaba mulabe bw'oti kuba wamuwemula n'ogamba ye bakakuba kazi yabasiiga siriimu lwaki tawasa ebyo byogera byaki mukwano. Oyagala tandika kwemulugunya gavumenti ya Museveni bw'eri embi. Ekigambo entitlement kyekyayonoona gavumenti ezaasooka era kyali kyonoonye ya Museveni. Kyova olaba Museveni yeewala nnyo omuntu okujja ng'alina amawaggali ng'agasalaamu Musumba. Museveni yeewala nnyo omuntu ne bw'abeera ku opposition ng'alinga Wafula Ogutu takyabaagala. Ayagala Nkerettanyi, ayagala abantu nga Zaake balekaana buli kati Nkerettanyi agenda kwogera kyera n'erinnya oliwulira Nkerettanyi agenda kwogera ki. Museveni baayagala mu gavumenti kati walaba nga Namyalo kyalimu oyigirewoota abajja kukuba. Status Benz, Ghetto Structure Oil, Mercedes.